n'alyoka atwokeresa buli ekika kubanga twagana okulokoka kafe kalabe ekitegeeza kyali kirungi okufa twamuwona kati bulaza CID oli mukwate oyagaliza otya omuntu okufa gwe suspect asooka omuzungu kyayita prime suspect twende huko sule jambia oba sekyonkunyige pita hapo banange nze mbadde njogera bwogezi jangu ojja kuwalulwa mukulu gundi kansooka nyinyonnyole jangu oyo ne basooka bamulyawo kaakati tuddako ewabazibu abatujju betambulira bo ku piki bosi yabagambye gwavuganya ne bamutte ye tajja kuvuganya na muntu yenna mu kifo yegenda maaso yerepo basi yangu tunulira abatemu epiki aleka akumyemu singa embeera ebanga ekaaye nasembeza kumbe mutaka wuno honorable akumibwa butiribiri bale somutemu ku gate kyaye mundu alina abamukuuma bulungi olwo napima honorable asimuddwa basi obedde tokota na firimu yino rush hour yene sawa yakazigizigi nolira firimu labe mundu wetokota misana tuku honorable abadde agenze kunoonya kalulu gwe bagiguze bakupiki mama leta pichi gwe owono omusirikale yasooka mu boda nafata omubbi omutemu babi nnyo bazibu nnyo ababbi bano firimu egenda maaso ekyalo kiriko obubbi bwotalabanga n'obutemu ekyalo kiriko obutemu bwotalabanga lakini kono kazivuddeyo abakyamu bakutte balina okulaba engeri yayinza okukola kintu ekikoleddwa kikola kikyamu nnyo ekyokusimula honorable nga ataliiko bakuumi aduye akuttewa egenda maaso bamuwenja bayisa abasirikale abalala bayisa abasirikale abalala basi bamunoonya kamata yeye balina omukamata bamulaba balina omukamata abuze onalebo yegambiddwa egenda maaso tuli munfo wonna mugire tulabe nga wabawo ekikolebwa bano tewena gye balaga mulete balapigi temuleta bikompola loketi loncha muzireke babanoonya tagale olira laba omubbi weka wansi mikono juu wansi kakati ebintu bibi omutemu kyemundu kwata oti wamavaayo nagikwata labe mundu we sikia ulira tabu egenda maaso abatembalina mundu alo ajijijiji laba omutemu mugireyo ko mugire muyitewo nga mumpisa
kale gwe tunulira ajijijijijiji bawadde y'abawampu n'abampi munabagaye kulembera nnyo ono tayagala afande omutemu agwa mu kamyu naye nga akubye esasi wuyo mutemu nanoonya engeri yeyongerayo yeriddewo omutemu yeriddewo tunulira afande ya tugende halo kopa mbili goya basi amekwenda wapi sasa tunafuta yeye hakuna mchezo baba no baba laba kumbe ababanda bayisa ababwe tulengera kizama nisulu kusaidi ababanda bazetasa mugagga aina squad y'emigere kimanli kizama nisulu ya boss twingira tuli mu boss muliwa tulengera bamundu boka over bamundu betulaba kimuliwa yesikwodi ya repo yene ab'emigere mwe muje tulengera jero masavu sirikale polisi tendeke woli wateke kwate sasi vamu ebyo masavu jero efirimu ege alo we ameyenda wapi wesu mama bamusumamisiza kimanli teke tali muzanyo ofisa alu ebi bintu bibeke sumama ani gwa sumamisa yaisa basajja be ulira mundu eyo bas musegeyuno omuzuya guguno anonya atafuta anonya ametafuta eba muziga azigiddwa efirimu egenda mu maaso ludda waje bigwera bas kibanda kuwa polisi kibanda kuwa polisi kale nsimula tulabe nsimula yonna omusajja nzija mwendoko olijoko otunula butunuzi bojokola kye bagambye teeka wansi kakati teke mwanje Steven kisitu stanule kisitu jira we ani god teka oluba teka oluba banage bana teke alina babibe teke gwe tendeke mafia nebayuza goba mubbi ngoba mutemu mutemu ebroka hajiji leta mundu sajo laba abadde atama talina mundu yoyo tano wa boso wo kulusegero omuzibu azeto yabadukidde waliwo abalima police efunye mulimi omulimi yalukwamu kimanli sauti ya sira sikia ure mundu we uriya mundu omubbi agenze
mubbi wayingira akatoga abanga ali mu lujewe banangeatuletedde olwenabe tuletedde olunabe oyo ataasa bosi we ataasa bosi we bosi gwe ataasa ali mu kutaasa mugagga oba oli ku ebyo ali mu kutaasa mugagga oba oli ku ebyo yegenda maaso yegenda maaso embeera kati efuuse ya mbirigo onale bwe yatiddwa ababbi ne badduka kimbalamu amaanyi gogoba nga tomulaba ojula nokaaba ate amasasi ga gavumenti bagamazeemu tebalina mubbi tebalina mutemu alina emundu kyebo akanda kalengera kumbe gavumenti eri ku mulimu gwayo miwunyo gyegiriwo omanyi olwokwata emundu ya polisi ng'ogenze okwana suspect n'otamufuna oba olina okunnyonnyola amasasi baba bagabaze katudda ku polisi wabula ekizibu kye twasanga mu mwana opo omusango temwaddamu kufolowinga kakati mukibi mmere abadde akomye ku polisi wakati wokuba ni embeera eriwo omusango guno gulina okuba ne bagenda maaso nagwo naye bano abawaaba nabo tebafaayo y'omu kuba oluganda njagala olabe era mu kunoonyereza polisi yabadde ezudde abantu abaviirako okufa kwa famire ye omusajja ono y'omu kuba ali ku lisiti ey'abantu abasinga okwetaagibwa yegenda maaso nokokedde ekigenda mu maaso wabula kyetusaba mutuwemu kakadde tugenda kuba nga tubatuusaako lipooti yegenda maaso firimu tuddako ewa mukyala Ponso mwami yamutabukira akati naakomawo ono omwami ennyumba z'abanna azigula masasi yakomawa okimanyi nti basajja balabiddwa bagenze ne batta omusajja basse minisita kulwa kubavuganya ku kifo ekyo oyala kyeddiza ngenda byogera ng'oyogera biki bye wategedde ndi wano mpitamu omukyala bamanyi abasajja b'omwami oli mutemu gwe omusajja gwe mbadde manyi nti oli ku kyabubbi kyokka kwokoma kumbe n'okutemula omanyi mulabe ate nafumbirwa wantu wakyamunyo nakakimanya ndi nafumbirwa babi nandibadde sikufumbirwa gulabe kiki ky'oyogerako ekyo ng'okimanyi nti abasajja sibotambula nabo oyina n'emirala sibeebo musajja gwe gwe weegendeza ekisajja gwe gwenze empisa emu z'otandise z'okutta abantu omusa bw'ofuna akakisaako naye togenda tiri naawe nze ndaba mwani abayafu kati oba oli yafudde abantu yambi aveewo mbeewo omanyi ono atusasulira ennyumba omanyi nti omusajja era ne bagenda n'abikugirayo abasajja bakola ebikolobero ne bagenda babayamba omusajja ng'abadde akuyamba ng'akuyamba lwakubanze wakyaliwo aneesi kati ate nakanera ekifumba ampiseewo kati akamyufu kabadde kasasi kusindikidde abatemu ebyobufuzi bizibu kati oba tekyavuganya mpiseewo anopozidi namulagane olenga empalaata eyo kirabe kirabe onvumye empalaata atogenda kakati notuddako ewa kabanana ali wano mwanje Steven jukira salo mwanyina amulekeyo mu nsiko funa olubuto ate nga alofunye munne yagala ensi ekubye ono kibooko omanyi waliwo ebikolwa ebirabika ne biba byakubikukujjo era osasulwa wuyo atunuza amannyo kati mbeera yakutunuza amannyo kati kaze ntya
koze ntya wasanga wagwa ate sinala akasaka ka mmere embeera ekukuba enjala n'ekuluma n'ogira okwagala okulaba wali eyidde ogisitulewo naye aba agenda yaguba akagere ne waana batakyatukula alengedde ali obwokulya ow'ekikumi babumpe mulimu ebyokunywa nti mwebiri baali bakubye ku ssasi nti kati obundaazi yatumya bwa 5 abadde bubi kenetaasa buko nsobola zigumira naye enjoka zino obundaazi atandise oteekamu speed ono wuuno baawe ennyumba yagigula kutemula abaali bagitunda n'agyeddiza kati asazeewo gwe nani waleero ogenda kyejusa kyemwakoze okuta omusajja oyo genda kulalasa amawulire gonna agenda kitega nti mumasemi ate anaakola olugambo tasooka kulabula gwagenda lukolako tiwe madara oli mutemu wa seminisita olabike ndi ovuganya nakani obeere wekka kangende nkuwawaabire oyagala kunsobya kampeyini oli musiru we simanyi bakizaalira mu ndagala n'ateekayo akamaliriza kyaputa afunde kyaputa yannamungodi baasi asitukanga mukulu abadde alateekamu emu yabigere ekituufu okukutamba neyanziza okoze omulimu gw'amaanyi naye buli mulimu omulungi gubaako empeera wanje Allah yagamba okutaasa ali mu njala kibaako empeera kati kumbe repa aba atambula yasimatuse kufa nno naye eno waliwo gwe batta abayi amaze okundira ebyange mbusimanyi waliwo empeera okuyamba omusiibi wali sooka olindeko bannaye ensonyiibwe kusonyiibwa sunna baayo obeera wa emmanga wa ng'oyisiza mu kagga leta sente bannange mbadde nnoonya wa mulimu gwakola naye nga n'okwatula sikyasobola aba tayinza kwatula ni bampa omulimu ng'enjala emuli bubi ne ng'akansoke alidde namungodi wa 5 n'omunanansi gwa 6 n'amusasula tata neyanzeege kati oluka ezo 1,100 za mwezi jangu ogenda zikolerera wabikoze mutya naye namwe mutadde mukazigizigi naye mufuba okulaba nti temujja eno kundabisa ekisente kyokokireke sooka omalirize kino muli seefu bulungi ono tayagala binamuviira mu buzibu akuba esimu basajja bamanyi mukazi walaba yatuuse okitegeera bajja kunnemesa obululu bano bajja kunsibya kaakati ono nga bamwetikka kyokka ekikuyinza okwewuunyisa amwetisa omuleeta omuwa omulimu ye yatta famire ye kwateeze wa boda jangu afunye omukozi samba boy obulamu bw'ababanda buzibu nnyo yafuna omukazi n'amukolera kadweya omukazi yabamwasiza ku mmundu era bamugaaga n'amakasi ganobwamu ate bano tebendaawo kati ono yawa bakasoma seminti yalina omwetikka emitayimba obenga gwe weetikka oweetikkira abantu ewiiki emu 1,010 gyaba luweddeyo osasule omwezi 2,000 sagala kwetoolatoola biri byobadde okola tobba kati nze mmanyi ndoza ngeze kujanja munange bali kumpa mulimu neyanzege amuwa omulimu yasanyewo famire ye yonna kati nze ngenze kubyange n'ayitawo kale naye ndoza mujja kujja naye obeeka kubba akakebe kalangi wano
kabba si kibina yani akaguze tulaawo kale wano kakati no muganda we ya mutumbu saidi nga ali wano ene y'abasajja bazibu ayino n'abakazi bawuta bambi seba abasajja bazibu ne muganda we musajja naye amutenda abasajja bazibu oyina akufunyisa olubuto n'akulekawo kwegalo naye si muwumba tutu ne muwumba yeje ali awo sijja kunoba bwe yandeka waali nsanga naye yabadde aki asazewo amaka gafulume sajja yamulekawo naye nga n'oli naye yali mutuufutuufu bambi ng'akwata kuba okazi katunga keyongerayo kagendeyo kaleke katandika obulamu obulala naye nga bayiseewo ennaku akaseera nkamaze okuyitawo gwe sitole ki oli awo wenna wenna oli awo matama awe naakani wasuze mu biyenje katabani kaponso naye taata maama yaddawa yansaba nga ayagala kwe nnyoko ali bweru eza n'agenda naye essaawa yonna akomawo neddi kakuka gatuliiko shaka obadde ki toyagala kulya ojja kwogera bwereere nno toyagala kulya weeraliikirira somero wavuddeyo ate buzibu ki buzibu ki laba mukozi ali mukola wano afuna ekyokulya n'omusaala obulamu buba bugonda okijja kukola kijja kukolera obulamu awo mbanja busobola awo alaba obulamu abusobola ono wuuno kazi katwenjala ekalumye ate nga kekali olubuto wowe amaanyi gamuwedde atambudde emitala n'emitala awulira banakugaya ku mapeera ate abakazi b'embuto babeera balyankuzibwa abo bana appetite kireka akaana kaba kaayuya buli kaseera munda muli soka n'abirowoozaamu awo njakuluzaala njamuzaalira akaana ke awule meme musinduukire obanga aye kukaama ememe bemusinduukirira njaguma yasalawo agamba jaguma agamba jaguma kali nga siibakaawo kali aba yeebase kumbe waliwo omulenzi kasooke nzikirire mu kiyembe ne safise kali aba agenda kasooke nfune gape nate kati omuniga agenda nate lyamulaba sautoke Tao santiri. Mama nze. Uwa wenze. Ayo kwelete santiri.
abatayagala byabwerere sajja baataama kakano ogenda okuva ebama nga ayisewo ebbanga tulengera mu ssawa ayomba gwe babakusuula busuuzaano nali manyi nti nyamba muntu ebbanga no ssebo lyetoolodde gwe leero n'ogenda muzaala abaana mu basajja be mutamalina kumanya nkutaddemu eddagala lyange okujjanjabye ozadde bulungi yazaala omwana naye talina wadde buyambi tamalina taata lubuto gyali bino bye biyombi omusawo namunaye kale banfunireyo akalimu nkole nabe nga nsasula afazaali nsasula ekyokulya naye ngezeeko okusasula okuyambako wanyamba ni katonda wattu ensi eno tuli mu buzibu yajja kumujjanjaba n'azaala omwana n'omwana wuno agenda kukulira wano mukazi wattu yalabanga ekisa kimususseeko obungi naye nga wajja ebiggwera genda okudda eno wayi ennaku zino syo yeebakaabaka tegerekeka kiki mbeera ayinamu ebizibu kati gye nava nalekayo mwannyinazi naye naleka ali mu mbeera sinnungi kati simanyi ki atandise owanvu y'embozi ne mukaboosi mweraliikirivu muganda bwe gye yamuleka nfuna ebirooto oba yafaabu ebirooto bunaku bijja ebirooto ebyamaggwa afuna ebirooto ebyamaggwa transport ono agandi agenda amufuna ka transport agendeyo ndayo oba ng'enkya naleke nga nkomawo olw'eggulu naye yaleka ekiwala kiganya okugjamu olubuto kikyannyina kati kyasinga okweraliikirira manyi nja kubuuza takisi nja kubuuza ku takisi kale nno toddamu kweraliikirira nnyo luli wali okola bulungi naye kati olowooza nnyo ebirowoozo alina bingi nga kabanana efirimu egenda maaso biggwerawa kakati gwe mbadde manyi weebasa dadi ate nno okimanyi nti okusoma kukwabadde kubi yasomye bubi tasoma bitabo abeeraawo kati kandadde njigiri jaamu oyagala kubaki ate mundu oyagala kugiramu dadi njigiri jaamu nange njagala njigere bakwate mundu kati awo gikutte bubi kati mundu mbasagala kuyigiriza nnyo naye olaba okwata buuti mumala okwokinga wano emundu olumala okwokinga olaba awo liba mu kyemba kati n'otunuza oba njiibwa gyoyagala okupima opima mu njiibwa owulidde kyogamba mpime mu njiibwa nekagikwata gwe awo namanya wata maama taata gwe bakuŋŋamba gwe nze ndi kitaawo yenze kitaawo mwana gwe kwata essasi teri mbwa ezaala munyungu embwa ezaala mbwa omwana mbadde ngenda mukyaleni wa muze ng'ate njagalayo muze yanfunireyo omukozi kakati kumbe kubanga ono omwami kati ate laba ajja anoonya bakozi teekawa naye yeetaaga omukozi ow'okuteeka ewaka kuba ku dduuka olwedde ninayo omukozi ayamba ku mukyala naye ate sirina alabirira mwanaka kati mbanya alagenda mukyalo ofunayo omukozi ono nti gwe totya ate n'ebyomukozi toddamu kunoonya wano nina omuwala gwembeera naye baamunsuulira mwala ono maze naye ebbanga ddene yajjaali ali lubuto ne muzaazisa mwana n'amuzaala waali wano kati nga kugamba kakyuse kati omwana ate gwekyoba okola omwana agenda sigala no nze njalabirira omwana we naye ku musaala gwe kuotema n'oleeta ezitukulira omwana baavu bambi ngoleeta eno omusaala gwe nze ndabirira omwana ensente zibe nga zidda mu famire ekyo kijja kukola ne banne weebale kukola tukoze tukubye bantu mpiso bannange naye tebawona ndowooza kati abalwadde olina bangi ddala egenda maaso kaakano nga bamuleeta yajja n'akaveera kano akaddugavu kwendi maama w'abaana ate olese mujja wange nti ono yagenda okukola ejyawaka engeri gy'olina okuba ndyokera ku dduuka ono yagenda okukola ejyawaka
Oh. Kitege. Kati ate oli omulenzi abenga asitwa seminti eri. Kyekisenge kyo. Ojja sula eno. Neyanzeege munnange. Era olengera obulamu buba bukyukako. Kuba omuntu abadde asula mu kasaka. Oba yali asuzeeko mu kasaka. Kwegawala ddala ng'aliwo embeera ekyuseeko. Yatandika ogenda maaso n'emirimu. Katonda bakwoza bintu oli awo. Eby'essente ne gwenkana naye emyaka waba mukama we abamami. Bamuwa essimu onkubirako ng'aliwo ekitaliiwo. Kiddemu ky'omugagga. W'onoozanyira ku bba wange omanye abakozi muzanyira nnyo kubaka abasajja ofudde. Simanyi kuzanyira ku bba wange ojja kundaba. Baamulabula takola ensobi. Bamanyi okunyiririra babba b'abantu. Balina n'akaana alina okafumbira. Kaako. Bazaala kalukiddi. Gwe. Okimanyi basooka butungulu gw'osoosa nnyaanya olimu amagezi. Akaana baakazaala kalukiddi baakalikodinga katambi. Ebyo sijja kubira by'ofumbye bw'oti ofumbira mbwa oba. Banako. Basoosa butungulu n'asoosa nnyaanya mujega. Mukazi wattu. Nawe bati emirimu abantu wegibalemanga egisaaga ono wuuno. Ogenda kukolera mwezi engoye. Yeba tewangambe bya mukyalo. Byagenze biti. Yakomyewo. Bintu by'omukyalo bya bibi nnyo. Muganda wange nasanga yafa. Yafa. Tofaayo munnange tonakuwala. Jangu gwe kyuse engoye weetike seminti w'abantu. Mukoomugagga amukwatibwa ekisa. Kati ogenda okudda ew'omugagga. Dadi nakiibya enjala ate lwaki? Meisha. Kati nga tayita Meisha. Wangi. Lwaki omwana tebamuwadde emmere? Mmere yagiganye. Twala erinje nga waki wampadde emmere ebibinje wampadde. Wangi. Omwana omuwootya emmere esiridde gwe noli bana emmere gye nafumbye kwe namuwadde omwana. Baneeteba kugobya. Yangu ove wano. Kujjako weegayirire mukama woyo oyo wakusonyiwa ng'osigala. Bamisonyiwa mukulu munaye sikyaddamu kugira. Onoofumba byenjagala. Ye n'amala kukuta gwe okulya weewaawo. Oddangayo kati ndeetera amazzi nywe. Egenda maaso kaakati. Firimu yino etandikidde. Gyebaleko mugyebale. Poliisi egula seminti nti tunoonyako abaawano baliwa. Mubanoonya masa. Owawana aliwo. Waki? Osanze wani? Yenze Osanze wate obuuzi wa wano. Omanyi baagala nnyo okulya amayinja atudde mu ntebe ya bosi. Yegwe wa wano nti ye. Kati tukunonye lwa butemu. Baatugambye wa wano mutemu gwe tunonye. Sinzo waawo obuzaabuza. Obuzaabuza poliisi. Kama onadanganya poliisi. Situka. Nambe situka yangu. Obuzaabuza poliisi. Yanguwa. Tubuuza wa wano yegwe ate ogaana. Ne bamuyoola. Baamuyoolerawo. Kaakati nno ogenda okuva eyo genda maaso n'emirimu gy'awaka. Okulongoosa nga bwe kyetaagisa. Lukidi newe maze osimula tawolinye. Wajja kukola ki? Ate bosi we wokavuma ennyo bayinza okugoba. Igenda maaso mpola. Masavu jero.
Police. Simanyi. Ndowooza kati kangende naawe ku poliisi otuyambeko kaakati bagenda okujja okunoonya owaawo nga waliwo mukozi. Banenze jangu tubadde twagala ensonga zino zikwasagana waawo naye engeri gy'ataliwo gojjo tubuulirira eri aliwa. Jangu shikawa banne bali shikawa jangu kati nze banshikawa jangu nze banenze ndi mukozi nze nabandeeta fumba mbadde wa muceere yitawo oyo ne batwala. Kaakati waliwo gwe basooseeyo bane munsonyiwe nadde neekuza empiza endimu si zange zirina nnyinizo. Saaliruddawo baganda bange bonna baafa nasigalawo nze nenakati. Kumbe ogenda omutuusa eno abakulu nga baali bamanye ekyalugwa ku famire yaabwe era kyekyoka ekiringa ekyamutaasa naye ng'ate ekyewuunyisa abantu baakolera be bagambibwa okuba ndi be batta famire ye kyokka taagala kwogera gye bali. Nagenda okuddako we nali musubira okubeera olisha nga yafa. Agenda maaso agamba yasigalawo kuba tamanyi na muganda we gy'ali era yali yamulekayo naye gyali amusubira yafa. Tekigenda kutaasa. Kati oganye okwogera abakyamu gye bali. Kyenjagala kiri kimu ge mazima. Aganye okwogera Mwanje Steven Kabanana Fisa singa njogera mazima nasonyiwa. Ogenda kusonyiwa. Amazima ge galwa. Mazima gali nti sina kyemmanyi ku byonna. Amazima geego ne baganda bange. Okakasa kyoyogera tosibira muntu njagala mazima. Officer, yes afande. Gendo wetu omuwala oyo. Njagala kwogera mazima. Njagala mazima. Bw'otagwogera ogenda kafira mu ekyo kikubulidde. Njagala mazima. Wetembea. nga baleeta omuwala kale kyasinga okwewunyisa omuwala banga ly'emyaka egyo. Tula. Nange Wa. gwava okubika wuno mulamu gwe nali manyi. Amwabiza ebibuno. Sebo, okolerana. Ose wali. Gwokolerana. Akolera madamu lipo atonda akolera madamu lipo bonna ba madamu lipo kati bagala lipo werizi lipo kati ate Kabanana alaba Nasusiru. Mutakitamwe. Afande. Yes afande. Nono muzeeyo. ho basoka bazambudu Musuka. Amuka tembea. yangu tugende. Genda mutwale. Abaana basirusiru. Bali mu kunoonyereza sajja batta minisita gundi mulamba onalebo ate bantu bamwe batta famire y'abano kyokka abano abaana balinga abatategeera butegeezi kati woda zitandise okufuluma lipo balina okumunyweza wonna waali naye jjukira omuntu yasindika lepo ogenda okutemula wetwogerera mufu yafuwa dda. Tugenda maaso kali madamu lepo novano nga tosibyewo omanyi sente eziri muno dadi yali akuleta ano yagamba ati gibadde semindi omutwale gulo gye wamutute yanguwa mukomugaga talemerako nnyonyi ku ensonga wasa olimba nnyo naawe novano nga tosibyewo waswa kiddamu kumba ava ku poliisi ebibaddeyo tayagala byogerako. Egenda maaso kakati musawo abaali wano omwana bamuntumye twateesa ogenda okolere muganda wange omwana omuleke wano kana n'akalyawo kana akaliddewo kumbe waliwo egiwunye mwana baŋŋamba omwana asigale ate wuno ayinza okuba kabbye wa muganda wange kano tekabbye bubbi kano kaze kanonye omwana waako tekabbye wa muganda kati nga kubbira muganda we essimu kumbe teyitamu
bakozi baba babbi ngobedda sinnakuwaddagala egenda maaso wamusibisobole musawo ebyo ng'asooka byesonya tudda ku poliisi Hello, rectangle. This is 9 November, December, kissing January over. Hello? Lipo. Mumulina. Banamwona. Go get your Kero Flanka, Joseph. Gendo otwala Kero Flanka, Opiro, bonna, n'Okero bonna, Otito n'ani ne Lutwa. Bagende bafuna omusajja. Yanguwa. Bamulabyeko. Ajijijijijijiji. Kumbe Repo uno. Kalisabo Repo atana okutuke. Kumatafali wano nga. Yangu andino ku kafeni mundetire sente ezo. Ale nakatuli tazileza bando. Yanguwa tumbuza yangu. Olaba obulamu bw'ababbi. Yakolera omukazi hardware. Katuba tuliawo ngazze. Ali mukweku ku mapoliisi emunoonya. Kade wa boda kumbe atereze no kulaki. Leta sente. Bijako zaabadde nazo. Ye kumba anoonya wataasiza bulamu kati okuva na leero. Wa boda n'amunyola ensingo. Boda agenze nayo. Omukyala abuje tamanyite omwami mutemu. Anyodde oli ensingo nga kwalaba. yangu olinnya kugenda ku foto bagambe bakulete walipo polisi nati kwidedde mugoberedde ono wuno yangu abambi kwegayiridde egenda maaso omwana yamubyeyo ew'omusawo kaakati Repo the man ayina ababanda ayina bannamujju egenda maaso efirimu egenda mu maaso laba babanda be babiti ekibayisiza wano kati abamaze ababanda be bonna ebyuma balina